Oluvannyuma lwa chairman Nyanzi okuteebwa olunaku lw'eggulo nga naye tali mu mbeera nnungi wadde n'akamu, tugenza okwetegereza ng'ate ebyokwerinda mu ggwanga Uganda bitabukidde ddala. Lwaki njogera bwe nti munnayuganda mwenna njagala mwetegereza vidiyo zino. Bano ab'ebyokwerinda balina okuba nga bakuuma eggwanga Uganda, abalina okukuuma abatuuze b'e Uganda, abalina okuteekawo emirembe. Ate kyewuunyisa nti buli bantu bye bamu kati ssaawa zino be bataddewo obunkenke mu ggwanga. Okuviira ddala ku lunaku lw'eggulo ebitebe bya NUP oba ekitebe kya NUP ekikulu e Makerere Kavule mu kibuga Kampala kyalumbiddwa. Tekyalumbiddwa babbi, tekyalumbiddwa abatujju oba batemu, naye kyalumbiddwa bano abayitibwa ab'ebyokwerinda. Imagine ab'ebyokwerinda ate be balumbye ekitebe kino ne bamenya enzigi. Teebereza ne bamenya enzigi, ne bamenya gate, ne bayingira baggyeko amasannyalaze. Bakoze buli kimu okutyowula eddembe ly'ekibiina kya NUP kubanga balina privacy. Basobola okujja ne babakwata ne babatwala nti it's trespass, tebasabye lukusa olujja kucekinga gundi eno. Naye kyonna ekyabatute munda teri amanyi. Nze naawe ensonga lwaki tuli ku vidiyo twagala tutegeere ddala lwaki ebintu bino biriwo ebiti mu ggwanga Uganda, naddala mu kiseera nga kino nti tugenda okulonda omwaka ogujja, oba tulinayo n'akalulu akabindabinda aka Kawempe North. Lwaki embeera eri bweti? Kiki ekitiisiza NRM? Kubanga lwaki ngamba NRM nti NRM yeri mu buyinza, bino byonna bikolebwa naye nga waliyo omunene waggulu atoye order nti bino bikolebwe. Olunaku lw'eggulo still chairman Nyanzi lwe yateereddwa nga bamaze okuteeka kakazito akanje ennyo. Dr. Kizza Besigye yatwalira mu kkooti e Nakawa ne bamusomera emisango ebiri egyabalema okumusomera ng'akyali mu court martial, nga gino girimu obulyake oba ogezako okulya mu nsi ye olukwe. Naye ng'ekintu ky'okugamba nti no gavumenti eriko baagala kugijjako, nsuubira ekyo kintu si kipya. Ekintu kino kizze kiddibwamu bangi era bazze bakiddiŋŋana nga bagamba nti baagala kuggyako gavumenti ya President Museveni olw'ensonga nti eremereddwa ekyagireeta mu buyinza. Nga wayiseeyo emyaka 4 kyanga gavumenti nejja mu buyinza, bintu bingi ebikyakaaba Bannayuganda nga bali awo baagala amalwaliro tebagalaba, amakubo makyamu, obuli bw'enguzi bwe bungi bwe bweyongera, tewali mirimu, n'abakozi tebalina wadde minimum wage nti bamanyi nti gwe guno omusaala gwe bulina okuweebwa ogusembayo obutono. Kwegamba amaziga mangi, amalwaliro teri malagala. Ebyokwerinda bikyamu nnyo, bibi, bifu, nti abantu bajja nga tebambadde uniform naye ate nga bakutte emmundu mu ggwanga, mu kibuga Kampala, ekibuga ekikulu mu ggwanga Uganda. Ne wakolebwayo ekintu nga kino, ne watabaawo poliisi, amagye, ISO, DISO oba ekitongole ky'okwerinda kyonna ne kivaayo ne kigamba nti ffe twatuta abantu bano. Lwaki kikolebwa bwe kityo? Tukimanye bulungi nti aba CID, aba Criminal Investigation Department, baddembe okubeera nga tebambadde uniform nga bakola emirimu gyabwe. Yes, but still tewali avaayo okugamba nti ffe abakikoze. Kiba kitegeeza nti twandiba tulinamu n'egganga eziri mu ggwanga Uganda. Naye bino byonna nga tubyogera nti ebyokwerinda bifu nnyo, nti we twogerera nti amagye ne poliisi, jaati, swati byonna abantu abasukirira nga mu 100 basindikira ku maka ga omukulu wa NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era gye basuze. Balabiddwako no mu bifaanani, abamu babaleetera ebyokulya bakola, naye nga bakampiza awo bagifudde barracks. Nga tuze tulaba nti ne City Square abantu ba bulijjo bayinza okutuula, omuntu avudde wala alina gyagenda oba alina okulinda basi nagamba kangendeko mu kibuga kyaffe Kampala mulimu square wagita City Square y'abantu bonna yaggwanga. Soogera nempumulirako awo, waliyo emiti, waliyo shade, waliyo obusubi, wadde teriyo toyi yaweerere. Yes, waliyo toyi ya KCA awo kumpi, naye ate City Square we twogerera kati bagiggala, yafuuka barracks ya poliisi n'amagye, era oyitawo osangamu poliisi. Bintu bino bigenda maaso mu ggwanga Uganda nti n'ekitebe kya NUP nakyo ku makya bakisazeeko, n'emakuba gagendayo ne bagasalako, teri akkiriza bagendayo, balina kumaliza mission yabatutteyo.
mission kyene etwala amagye ne poliisi na buli kitongole ekyokwerinda mu nkambi za NUP ne bagenda nga tebalina na lukusa kooti terina bawadde ekiwandiiko kyabawadde nti nebakkirizibwa okugenda okumenya. They don't have that search warrant teriiwo naye ne bakikola. Bagezako okulaga ggwanga nti bwannamateeka tegakola, tuli mu kimafiya oba lwaki naye lwaki mukola kintu kino, lwaki musindikiriza bannayuganda? Buli woogenda maaso ng'osindikiriza omunnayuganda okukola ebintu byetandyagadde kukola yeekanga abikoze, kubanga oba tomuwadde option ndala yonna, oba omulaze nti amateeka tegakola, nti newomukola n'omutwala ku poliisi nga talina kyakoze ojja sigala ng'omusiba, oba omulaze nti poliisi tekolerera abantu, nti abantu byandikuumye ate beecunya beetulugunya, oba omulaze nti n'amagye siga abantu siga ggwanga gaba kinoomu abalagira okukola ebintu ebinyigiriza ate bannansi. Kati bannansi bonna oba obawadde ekibuuzo nti tukoze tutya okuva mu gavumenti eno. Ate nga nsuubira nti buli mukulembeze kyekino ekintu kyasinga okutya nti olunaku lumu we bukya abantu ne beekyanga ne bagamba tukooye kimala, omukulembeze otasulako ku ntebe eyo. Kintu ekyo kikyamu nnyo, kibi nnyo kubanga kigenda kutuukawo nga si bya mirembe. Ensonga lwaki buli luvannyuma emyaka 4 wabaawo akalulu nga twagala tukyusa obukulembeze mu mirembe, kozi Uganda emanyikiddwa ng'ensi erina history omukyamu ekijja mu by'okukyusa obukulembeze. Tetufunako obukulembeze bwa mirembe, naye n'akakisa ketulina kati kakyaganye kubanga bino byonna nebigenda mu maaso ebikolebwa biraga nti tukyali wala nnyo. Kino kitulekawo nga bannayuganda. Njagala mwebuuze embeera nga bweti nti foot soldier bangi bakwatiddwa, akiriwo Kivumbi akulira security y'omukulu His Excellency Bobi Wine, naye kigambibwa nti kati tewali amanyiwa waali. Omukulu General Gaddafi naye kigambibwa teri amanyiwa waali, bamututte bagamba balabye abannamagye nga bajjewuwe ne bamutwala. Lwatu bano babatwalira ki? Nsonga ki batwaza era babavunaana ki? Kubanga tekyewuunyisa nnyo nga kyamanyanzi bamututte ate ne bamala ne bamuta. Batiisatiisa bafuse bankanga baana oba lwaki baagala okuteekawo entiisa eno nti munnayuganda amanye nti mu ggwanga lye tulimu ebyobufuzi tubirekere ba genero. Kati kyekyewuunyisa n'ogamba nti are we in a democratic government oba tuli mu military rule? Webanga tuli mu military rule tewali butawaana, wabula leka ensi yonna ekimanye nti Uganda tuli mu military rule era tetujja kutawaana mbu simanya protest vote ate biki. Yes, tumanye nti tuli mu gundi eyo yemu, naye nga yo nze mbagamba nti nze ku ntegere yange sagala nnyo okutwala sayidi, naye wali ebintu ebigenda mu maaso nti sayidi y'abanyigirizibwa siyinza gibuusa maaso, era nange kubanga ndi omu ku abo abanyigirizibwa nkomekereza nange ndi ku sayidi emu ey'abanyigirizibwa. Twagala eggwanga lyaffe Uganda, tulyagala nnyo era twagala tube n'emirembe, twagala ebyobufuzi eby'emirembe, twagala abakulembeze abalungi abafa ku bantu, twagala poliisi ngeri reformed, poliisi erowooza ku bantu, ekuuma eddembe, amagye nga gaprotectinga Bannayuganda. Twagala buli kimu kitambule nga bwe kirina okubeera, so si kuteekawo kintu ate nga bikikola kirala. Tukooye obunanfusi mu ggwanga. Bintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga, ebibuuzo bingi ebibuuzibwa naye bitutwala wa era bituwa kyakuyiga ki ffe nga Bannayuganda abali mu struggle eno. Musigale nga mwekumide ku DVC live updates, tujja kuba nga tuzibatuusa ku ssaawa yonna buli kinaaba kiguddewo, naye nga ssaawa zino kati ekiriwo kyekyo nti ekitebe kya NUP kikyali mu ntiisa, nti teri mirimu gisobola kukolebwawo ssaawa zino nga wali abakulu bakyakola bye baagala, anti eggwanga lyabwe balina obuyinza bwonna, kubanga ate abantu bewandigenza okuloopamu nti munnange wali abamenye mu kitebe kyange, ate be bantu abamu bennyini abazze ne bamenya ekitebe kyo. Kati onaaloopa waani okugjako okuloopera mu bantu? Yeno information egenda maaso mu ggwanga, nsigaleko nja sigala nga mbawa information yonna
gwatanaba ku subscribing oluddewo wano tufunirawo ebyokya tufunirawo agakagwawo tufunirawo buli kimu naddala mmwe abaagala ensonga ezikwatagana ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda tujja tambula wamu nammwe oluvannyuma lwa chairman